ya ntiguma ojja kutuuka ku kyoyagala naye Kaggwa y'omu ku basajja abaatugumyanga nga tuyimba nga ffe tuli baana bo bakulu abaludde mu movie industry tuwangadde naye ebbanga ddene nga musajja nga tolimuwulira Kaggwa nti anenengana nga tolimuwulira mu ntalo nti oba yayogedde bulungi simwogerako lwakuma nti mufu naye njogera bye mmanyi ku Kaggwa kisooka yali musajja atya Katonda we ayagala omulimu gwe ebyo bye mumanyiko. Mwali muzannye ku firimu ababiri? Twali tuzannye ku firimu naye tayita eyinza okuba ndyerabidde naye nga ne mu Zubairi omwana wa Bogwe yalimu nange nali mu firimu naffe kyalingiramu nali nkyali nakayingira naye nga nali mu firimu n'endala nnyingi ze sikyajjukira titles ziri emabega kusoomoozebwa ki okuli mu movie industry obudde buno nga Kaggwa kigambibwa nti abadde alwana kulaba nga mufuna copyright naye nga tannafunibwa n'olwaleero? Obuzibu obuliwo buli omwana anoonya kyakulya kyekizibu ekitusumbuwa nti abo abasajja baalwananga nga balwana kufuna bwenkanya firimu meeka afune obwenkanya mu mulimu gwe oyogerweko ofune sente oleme kubeera nti bakwogerako nti olina erinnya naye ng'oli mwavu kinyuma ng'olina erinnya ng'ate ne sente okola ki naye kati abo ebintu abamu banoonya byabwe ne baba nga bakuba bannaabwe ebikono abasobola okukola ki naye nga tufiiriddwa bambi omusajja oyo naye ng'obulamu bwe bwatuwangazza naye Allah bubadde bulungi tukolaganye naye bulungi. Tubadde tuyitaayita abantu abamu nga beebuuza abantu nga abamu tetubalaba abantu tebaasiga ekifaananyi nti nno Aromatic tebeereddewo Zubairi ngwe bali Aromatic ezze yonna weeri bayinza okuba badde tebannatuuka butuusi n'ekkulu yonna weeri okuviira ddala ku ntikko paka basembayo wetuli. Kiraga ki eri movie industry nga abayimbi olumu omu bwafiirwa oba naafa tebagenda nayo naye mmwe muli kitole kyanjawulo ki kyemulina okwawukana ku bayimbi? Okwawukana ku bayimbi, abayimbi balina entalo zaabwe ate balinamu n'embeera oba olyawo etannatutuukamu abafirimu obuteeyagaliza tebunnatuyingira nnyo ng'ate buli mu bayimbi n'ebyobufuzi tebituliimu nnyo ng'ate biri mu bayimbi. Ffe tutunuulidde nnyo okulaba nti tukolera abawagizi baffe biki bye beetaaga. Ki kye tutayinza kwerabira Mwami Kaggwa? Mwami Kaggwa olunaku lwe sirimwerabira yankubirako essimu n'ampita mu ofiisi ye yali awo Bakuli ng'ambuulira ku butabo ennyinza ofuna mu firimu. Twanyumya bingi naye layini mwe twali nga musajja ayagaliza era nze nja sigala nga muyita Kaggwa the Great nga bw'abadde yeeyita. Alwalidde omulabyeko ko? Mulabyeko nagenda ne mulambula ne bannange bwe nagenda nabo era kyampa ekyokuyiga nti bannange tubeera mu nsi twefuula abaakabi naye we are nothing tetulina kye tuli bukeera enkya nga ggwe abadde yeeyita owakabi kuba mulimu abeeyita abaakabi naye butuuka enkya Allah n'aba okukakkanya jjukiramu akaseera ako kubanga muganda wange sigamba nti oba njogera bakuba nti kituuse ku Ramadhan matovu okufa kwa bulijjo kiri nnomu naye mulimu bannaffe abeefuula nti bo banjawulo tetuli banjawulo tuli ffenna tuli bantu abeetaaga abantu naye wabaawo olaba munno nga ye ate alaba ye ali abaavu naye nga ffenna tuliwa. Kyekyo kye mbadde njagala okugamba ensi oba ne bannange be tuli mulimu guno ne bannaffe abayimbi temwetwala nti muli baakabi nnyo obeera wakabi lwa abawagizi bo nga bakwagala ng'obaagala ng'okolagana ne banno. Neno mu movie mulina kye tuyita amaanyi g'enduulu nga mbayimbi nti bw'ajja kusenya bamukubira enduulu aba tayagala kuddayo kubuuza bantu. Ffe ebiseera ebisinga obungi bitera kubeera wa ewali waakawo si bya nduulu ebyewaffe oyo Hamis wa YouTube ate oli wa Palo Magic ono wa
noko TV webekubiraawo naye nga ffenna tuli baweereza b'abantu. Tusigala tuweereza munnansi mulabi waffe wetwale nti yoyo okube munno nti wa YouTube ate nze ndi wa TV ate nze ndi waki ffenna tuli eki lwoli kikakasa nti tuli kimu lwoliraba nti gwobadde onyooma nti omuyita wa kino gwoli wa kino ng'alina kyakoze mu firimu okusinga ku kikyo. Famire abantu bwe bavaawo zaawukana kigambo ki lwinza osibirira famire ya Mwami Kaggwa? Kyenyinza obbasibirira obumu mu nsi bwe businga obukulu mu famire ezi zonna bumu bwe mubwawukanako obumu nga mwawukanye. Wadde tuli mu kufiirwa naye Aromatic erinayo ekivu tukayiseewo just wadde tuli mu kufiirwa. Tulina ekivulu ng'ennaku z'omwezi 17 ne 18 ne 19 guno gwennyini ku Theatre Bonita olulagala lumu buli lunaku okuyingira emitwalo 3 n'emitwalo 5. Kati olumbe mu Buganda ogenda n'olusaba ate gye nagenda osaba olumbe owa Kasolya nga ndaga nti waliwo omulwadde naffe gutulina muganda waffe ate nga bandaga muzannyi wa firimu ate nga nange ndi muzannyi wa firimu ate tugenda okutuuka eyo nga Kaggwa Ramadhan bulijjo tweraba naye nga simanyi nti muganda wange naye nga ndi mu kunyolwa nnyo kuba Kaggwa mulabyeko nga mulwadde weba twatuuka ne ku extent egambibwa mungu bammule twatuuka nga ekiwundu kisusse understand ekiwundu kisusse bakoze buli tumusondedde sente tukoze buli kimu ab'enganda tubawuliza okitegedde batugamba bamututte mu kyalo. By the way climax ya kino kyonna kumutwala mu kyalo kyatukuba walafu abali bamuwulira ng'ewala nti nno aliwo ati nga tetuli kumuli tetumuli kumpi tebatugambanga nti bamututte mu kyalo kyatukuba muwala kubanga omuntu walemwa Kampala amalwaliro g'e Kampala ate nadda mu kyalo kiba naye kyoba omanya film industry Uganda movie industry tuviiriddwako nnyo omuntu ow'amaanyi omuntu ow'ettabu omuzannyi omulungi omuntu beerawe hobby ye yali yakubeera nga muntu abeera nnyo smart. It's what I can remember about him. Naye nga kye tulina okukola kimu kusaba Mungu kulaba nti twenyereza Mukama kyokka tewali kirala. Munnaffe tumutaddewo yatugenda muteekayo something nenga njagala kwebaza Ugandan movie industry okulaba nti basitukiddemu wamu ne bategeera nti Uganda industry tufunye ekintu ekyettabu tufunye ekikangabwa bonna basazeeko okulaba nti tusobola okuteekayo muganda waffe. Omanyi guno guba mukolo gwa kufa naye ate tusanyukira wamu bwebbanga mwenna muzze okulaba nti tuli kimu tetusobola kula nti tuli kimu. Njagala okwebaza nnyo Zubairi family omukulu oyo mwabadde awangaalira okulaba nti bataddewo entegeka zonna okulaba nti omukulu asika ku bulamu okulaba nti naabeerako obulungi naye Mungu bwageze ate era tetusobola kugaana kikyageze. So mwenna abali ku Saimo official mwebale nnyo mwenna abali ku social media abali awantu wonna mwenna abalumiddwa mwenna abasindisa amabugo mwenna abanaasindika amataaba mwenna abanaakola buli kimu mwebale nnyo mwebalire ddala.